Ako kulikayo atana hapo jirabye festival kicho hizo kambe kwanga kukezo chako nako lwalero mu kwanga okujjako okubeebaza sina kira kye nsobola bagamba mbeebaza tekitandikidde ku Eddy abannayuganda bakyuka ate bawagira bivulu by'abannayuganda so mwebale nnyo webale ddala okuwagira Eddy Kenzo festival ekirungi kya festival egenda kubeerawo buli mwaka so abaana baffe baba coming up ne ideas wezit let us support them. Festival wezi tubatata tuzifunangako mu Uganda eno yesokere ddala omuntu okulanga festival naye tulabye amaanyi agabeerawo mu kulanga festival kyoka tuzeetaaga okubeera mu kona z'obwezito kubanga twapuguletinga okuva ku concert ze tubaddeko si nti buli muntu asobola okukola festival otegedde if Eddy bw'aba akoze festival gw'omulala yiye ekirala si kukoppa oba kulwanyisa Eddy bw'akola festival gwe yiye ekirala genda mu nyegenyege gye genda mu kirala so kyekyenjagala okwenfasizinga okusupportinga ideas z'abannayuganda kuba tukooye abasajja okujja nga wano esente ne bazitwala esente ziba zifuluma ekonomi okitegeera naye nsanyuse sijja kwogera ekyabaddeyo ku Friday ebivulu byonna n'ekyaleero bannayuganda tebaawula festival na lonchi bulungi buli alonchi nga bamanyi olumu akoze festival oyinza gimunnyonnyola otya munnayuganda ali eyawagira Bebe Cool ayawule festival ne bulonchi obwa bulijjo kati ku ssaawa eno ekyalonchi ne festival tekimataringa what matters is okuteekamu idea n'okumanya okubiteeka mu mitwe gyati gy'abannayuganda nti tulina kuwagira kyaffe nze sifaayo oba oli alonchinga oba alina festival oba alina muzannyo nga bazannyi ba mizannyo oba mupiira I just want to see Ugandans supporting Uganda. oyogedde ku kiwatwe bokusingidde okomyewo okubetwava mu covid kati tuli mu myaka tetugenze mu ebiri muno gweregena gwagwa kusatu so nange gye muli basaba bannayuganda mujje muwagire tondeko ekiwatule kubanga tuteekamu sene nnyingi okubikola ate ekyokubiri omwaka gugwako tugende tukyakale olowooza ki ekibulamu kati bannayuganda batandise okwewagira ki ekibulamu ekitono okubanga tukiwusiza ddala kati Nigeria tubenga tukifundiza ddala nga tekyayimbira nnyo amateeka okugateeka mu play copyright law bagisayininga naye kati tuli mu kubaga engeri gye tugimplementinga era bitambula bulungi okukyusa amateeka agamu mu palamenti gabe nga gatuyamba okukola ssente zetulina okukola n'okukola okubeera protected the way we are supposed to be protected so mu ngeri emu oba endala ebyo bitwala obudde maybe mu myaka 2-3 bijja kuba bikoze eki biwedde naye emphasis weri esigale mu kuwagira ki abaana baffe wano that's it. ekintu ky'okuteekawo concert ku lunaku lwe lumu tekimataliga Uganda erina abantu 4.5 wano tewawezaawo bantu 10,000 so tosobola gaana abantu kukola bizinesi zaabwe buli muyimbi alina abawagizi kyokola mulina kubala strategically buli omu obuteekosa okitegedde kati kusaawa eno wano waliwo naye gw'omanye ebivulu ebiri e Uganda today ate nga byonna birina abantu bingi anti ye strategy gye nkugambye nti balina okukyusa strategy Kenzo bw'akola wano teekawo mayiro nga 15 tojja mu mayiro emu n'okolerawo mu seconds ezo so si kibi okukola ebivulu ebirala oba okukola ebivulu bingi ku lunaku lumu naye mubiteeke wala kuba buli muntu aba anoonya ki kasente bamaze okubeebuuzaako ensonga ya
ffenna batwebuuzizzaako okuva lwe twava ewa Genosale ebyo ebintu bye tubaddeko okuva lwe twava ewa Genosale paka ne kaakati bye tukyaliko eyo topiki ngazi nnyo kubanga erimu amateeka ge bakola mu 1962 ge gabadde gakyakola ki ge gagivuga so gwe ne bw'oyogera ekituufu ng'amateeka tegannakyuka oba omala ki kati ewa Sale baatuyita ffenna mu Uganda ne turepresentinga buli muntu ne tuteekayo ebirowoozo amateeka gaali badde ki so kati palamenti juzi mwawulira ono Honorable Hildaman n'abayimbi abalala awali Bujingo ono wa comedy bagenda mu komiti era ne basembeza ebirowoozo byaffe tuli mu kusooka kukyusa mateeka bwe gatakyuka tewali kyetusobola kukola so bino ebintu biri wayi birimu kale okusoma okutegeera gavumenti erwaninga etya obulamu bw'abantu butambula butya mu nsi so nze kyemmanyi nsuubiza abantu nti kasita amateeka tunamala okugakyusa buli muntu yenna ayina ekitone ne bwe kiba kyakusiiga langi ne bwe kiba kyakuzanya mizanyo agenda kufuuka miliyoni ya myezi mukaaga. Copyright law eri bagisayininga the president yagisayininga emyaka nga 10 emabega naye ekiriwo kigiremesa ye implementation program toyinza kiimplementingira ku mateeka makadde okitegedde amateeka tegakwata abantu bakozesa matiriyo waffe nga tebasasudde kati olina okukyusa etteeka naye bw'okyusa etteeka lya music liyinza okuaffectinga etteeka ly'emizannyo gy'omupiira liyinza okuaffectinga etteeka ly'abazannyi b'emizannyo mu theatre kati olutalo okukyusa etteeka luba luwanvu ekyo kyekizibu kyokka abantu tebatabanyonyola copyright law eri president yagisayininga dda but the implementation program tosobola giimplementinga nga ate tuli mu mateeka maki makadde aga 1962 you can't. Ekibuuzo kyange ekisembayo emirundi mingi bapromota abadde bamanyi bye basobola okutegeka ebifungo eby'amaanyi bwebiti ng'oludde nga wetegekako kyekiseera n'abayimbi mutandika okwetegekera ku konsati nga bweziti ez'amaanyi mukendeze akajongo k'abapromota. Nze ekintu ky'abapromota kiri oke kubanga that's a job twagala bannayuganda buli asobola okufuna omulimu akole ki afune naye ate tekitegeeza nti omuyimbi tasobola kwetegekera era nze ndi musanyufu Eddy Kenzo yeetegekedde kati agenda zeegomberako alabe naye bw'okola ennyo n'abawagizi bajja mu mutima gw'ogwo omuyimbi olaba kiwatula eyo abantu bajja kuba bansanga ne ku mulyango ne balaba Bebe Cool Ayogedde ate n'omala n'obayimbira so that's also good ate bw'okula oba oleseewo omukululo ogw'ekivvulu kati abantu bajja kufa nga bajja mu Eddy Kenzo festival bagenda mu tondeka ekiwatule era n'abalina ebivvulu ebirala naye ekizibu wekibeera okutegeka si kwa bapromota bokka no kwa buli muntu. Ekifulu ky'ababizona mu kyalo kigaaniddwa okuba nga kibeerayo okubabaddeyo kwabasembe ne kibeerayo ekyo sina komenti yonna nze omulimu gwange kulaba nti buli munnayuganda afuna akasente byokoma okunyigiriza abantu gye bakoma okufuuka problem so tuyambe buli muntu asobola okukola akasente abeere bulungi.